kuyimba olisuubi lyange kati waisu anyakusinga mukama alina okwagalanga gwe eyasonyiwa ebibi byange nonjagalira ddala oli luyimba lwange olunyuma okuyimba olisuubi lyange kati waisu anyakusinga mukama alina okwagalanga gwe eyasonyiwa ebibi byange nonjagalira ddala oli luyimba lwange olunyuma okuyimba olisuubi lyange kati waisu anyakusinga mukama alina okwagalanga amazima Katonda byakola tewali abisobola ate era ye Katonda waffe essuubi lyaffe luyimba olunyuma okuyimba ate era nitusekako ne ku nseko omanyi olw'akaseera omulabe wasobola okukwatira nga n'akaseko kakuwedde ku matama naye Katonda asobola okukusesa nga tewali akunyonyogedde naye ebyo byakola ne byeyongera okuyimusa emmeme zaffe ngenda kukomyawo muwanguzi waffe period yaffe gye tuyingiddemu ey'amasimu njagala kugamba nti omusumba Joseph Setsaka owa Eden Miracle Center wamone mukyala we Sala Setsaka n'essanyu lingi bakuyita okuba mu lukuŋŋaano lw'okusumululwa lwe bayise 7th Annual Healing and Deliverance Conference okuva ennaku z'omwezi nga 21 mpaka nga 27 omwezi guno era essaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 2 ez'ekiro awo ku kkanisa ekatale Nalumunye ku Jomaayi omutwe gugambye nti baleke abantu bange bagende bampeereze tosibwa muweereza wa Katonda musumba Sala Sejjoba Dr. Stephen Watiti musumba Bishop Stephen Senfuma Apostle Michael Chimuli mwenna bagenda kubanga babeerayo era osabidde okuleeta abalwadde abakooyi abazitowereddwa abasibe mukama abasumulule mu ngeri ey'enjawulo tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga n'aba FC Uganda Limited kyekitongole ekizza okulakulanya bannayuganda kuyita mu kutereka awamu n'okuwola ensimbi kuviira ddala ku miliyoni 1 eri abazeetaaze omuli abakyala abasuubuzi abeetaaga capital abaagala okumaliriza ennyumba n'ebirala osobola okuggulawo akawunti ku mitendera egy'enjawulo saving account premium and fixed term deposit account balina n'enkola ya easy mobile ekozesebwa okusasula loan ng'oyita ku ssimu yo abeetaaze basange ku main branch okuli 5th and 6th Towers floor plot 6B Mambua Road Kololo oba ku Acacia Place building Kololo oba Mondeeba ku Masterwood Plaza okumanya ebisinga bakubire ku namba z'essimu 077000M544 ojja okubanga obasanga twengere maaso n'omuwanguzi waffe manya akaseera kaffe ke tuyingiddemu kaseera ka masimu maama manyi musumba abawanguzi babadde bakuwulira soka tugenda kuyingira mu kaseera ak'amasimu nga bwenconnectinga olinawo akakusiiwa komaliriza nako kaki musumba nebaza Katonda nti omwami Katonda gwe yampa teyampa buwi mwami naye yampa mukwano gwange omwami wange mukwano gwange ye muntu gwe nsobola okubuulirako ate ensonga yange ate n'abeera ng'ayimirira nange n'ekira kye nebaza Katonda nti Katonda omwami ono nze engeri gye nalina ensonga ya rhesus negative ate omwami ng'alina ekizibu ky'obutazaala kubanga okuzaala kwange kuba kwa bbeeyi ezo empiso ze bankuba buli mpisa ya mitwalo 25 okukuba okusitula omwana omutuusa nebaza Katonda nti olwokuba omwami naye omwana aba amwagala ate ateekamu ssente olumu singa nafuna omwami atalina nsonga yonna simanyi oba yali ntaddemu ssente ezo okusobola okuzaala kuba okuzaala kuba kwa bbeeyi nekira nebaza Katonda yatugulira ettaka eka 4 ly'ettaka lya kyapa nebaza Katonda yalitugulira ate atugulidde ne poloti wetuli kakati wetuzimba wetuzimba ennyumba zaffe ate n'atugulira n'ettaka nebaza Katonda atukoze bulungi atukoze bulungi atusanyusizza atusesezza enseko ekitiibwa n'ettendo ndimuddiza kama mulungi
oyo bamuyita katonda God taggwayo neyo oyo bw'atandika okukola tewali amugamba nti ate okola ki. Katugendeko mu masimu. Alo wangi. Amina. Amina nnyabo. Ekitiibwa kya Mukama. Amina. Njagala kugamba ntya ku 075498987 kwe tugenda okuyitira ne ku 0393217885. Hello. Wanji munnange yongeza ku ddoboozi. Hello. Hello. Nkale munnange. Nkale mukwano. Amina. Kale ajja tubuulirawo. Hello. Hello. Wanji taata. Yeebazibwe Mukama. Aweebwa ekitiibwa ssebo. Ambassador wa MTF kugenda mu Kangumi. Neebaza Mukama olw'obuwanguzi bw'omukyalo oyo naye ate bwe maze kale n'enkwatibwa obujja omanyirwa nedda erekedde abakatonda yajja n'amusumulu n'alatta n'amanya biwedde kale ebisinzaamu bubi naye ate katonda yasigala katonda buli okuba mukifuba n'okomawo ng'akusonyiwa mwatu waliwo mugwemanyi bw'ogendayo bw'oba tolabiseeyo yakulabikira kale ye katonda wanjawulo naye kaakati bwe yamala bana bwe yabatwalayo eri ewaabwe tebabakolako mikolo oba seekyo kati bamala ne baddamu ne bamwagala we balikuwiriza kyekiri. Obiddamu ebibuuzo by'abantu. Ekisooka nebaza katonda ampadde abaana kati nina abaana babiri. Baana babiri ba buwala. Ekirala emyaka nina emyaka 37. Gy'obukulu. Abaana nabatwalayo naye tebabakolako mikolo kuba kati ffe tuli balokole. Just nabatwalayo babalabe nti baana baabwe era ne babasanyukira kyekyokka netiwali mikolo mirala. Okunjagala banjagala. Baamala ne banjagala. Katonda bw'atyo bw'abikola. Hello. 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 Yes. Yes, yeebazibwe Musumba. Amina. Ayinza bampitadde eti ndyeno Australia. Amina nnyabo. Ekitiibwa kya Mukama. Naye nsuubira Mukama ajja kumpandiza nange. Amina. Kubanga najjako okeeyo emutundwe ogwasooka naye saabitegeera. Mukama ajja kumpandiza. Ajja kuwangula. Kuwangula. Amina. Amina. Hello. Hello. Wanji. Kale munnange. Olina kyogamba? Okay. Hello. Hello. Wanji munnange. Amina. Omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe. Amina nnyo. Mukama yeebale kuwanguza. Ekitiibwa kya Mukama. Naffe ajja tuwanguza nga bwe yakuwanguza. Amina. Mukama abawe omukisa. Nze Baluka wano ennamu. Amina. Anagambye Pastor God bless Chandra Mpelere. Thanks for the programs and greetings to you in the studio. Amen. Hello. Pastor
wale kuweereza. Amina taata. Bantu tabitanuzire sauti mwinse nkubidde wano Sebukubusawule Entebbe Road. N'omuwanguzi Katonda naye bali kumusobozesa kuwangula. Naye kati fasta kantu Katonda kunjagala kutegeera abawanguzi baana bumpuliddawo bawangudde kuyita mu birooto. Naye kaakati kanyewe nkuweeko nkekezaapo kati nganze n'obundi ote kirungi oba ki kyona tarwe kituukirira oba waffe nawulirayo abantu abagamba ngu tuve balootangako kati abo basobola kuwangula bata goba nga tubalota bwebituloota tebituukirira. Katonda bampeera omukisa sigade ne bitanuzira esawuti muziki okuba wano Entebbe Road naye nga banzaala bumbire Sub County Bushenyi District. Agambye abamu basinga kuwangulira mu birooto. Ate abatalooto banawangula batya. Anti kaakati bw'ojja mu kifo kino ekisooka Mukama kyakola aggulawo empuliziganya. Era batusomesa mu kifo kino engeri gy'osobola okuba ng'oyogerezeganyaamu naani ne Katonda. Era engeri 3 ku 4 engeri Katonda gyakola ki gyayogeramu. Ayogera okuyita mu kigambo kye, ayogera okuyita mu birooto, ayogera okuyita mu kwolesebwa ne munda n'owulira mu mutima gwo nga Mukama Omwoyo Omutukuvu alina kyakola ki. Lwakuba nti abantu abasinga abamu ensi ey'omwoyo ebanzigale. Era abantu kizibu nnyo okubawo nga toloota naye bw'obeerako obusibe era kisobola okubaako. Kati ensonga ezo kasita bazisomesa wano Omwoyo Omutukuvu abeera mwesigwa n'akuggulirawo empuliziganya eyo. Era nze manyi nti bangi Mukama akibakoze eki akibakoledde okuyita mu kifo kino. Ono agambye atya bannaye Musumba tandikira eno waggulu. Hello. Hello. Wangi munnange. Musumba wangi. Amina. Mukama webale kutuleeterayo omuwanguzi mukyaleeta Mukama yeebazibwe. Amina nyabo. Bananga obujulizi bwo yesaala yange era nze nzikiriza Mukama agenda kinkolera byonna. Lwakuba nze enjawulo eriwo. Omwami talina yadde naye nze nzikiriza Mukama agenda kunkolera. Nze twoyitamu tenyini myaka 5 genda myaka 6 nemusaba nemuteekamu ssente naye Katonda ono gwe yakikukolera. N'abalala bonna abali eyo abaweddemu essuubi yagala tazaamu ssuubi. Temulekera okusaba, temulekera okukkiriza Mukama, temugenda mu basawo abatali batuufu okujja ku mulamwa. Mwesibe Katonda banaye mukyalo Etiang gwe kyonkoledde olwaleero Mukama gw'omusabe bale kusayo newo obujulizi. Era onzizizamu amaanyi nyonyombadde mu ofisi nantiawe naye neebaza Mukama akuleese obujulizi bwo bukoledde bangi kuffe otuzizaamu amaanyi. Nze naakajja emitundwe emirundi 2 kyokka naye Mukama byankozese ndabira ddala nga okusumulwa kutuuse. Eno yesa bino byebiro byaffe era buli omu ali eyo ng'ali ayita mu mbeera yeemu yeesibe ku Mukama. Bino byebiro byaffe tundajjeza Mukama akuwa omukisa n'omuwanguzi waffe Mukama amuwa omukisa. Tukyaleeta Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Bye. Nze munange mulaba mugana okuwa obujulizi. Abantu banoonyeza abaana abamu babivuddeko. Process eyo etwala ssente ya bbeeyi. Etwala ssente eggwera mu bukadde 20 ate oluusi n'okikola anotafuna atira nekitajja kati olina agamba ndowooza kubanga oluusi omulabe bw'abanga yakutaddeko enninga naye bakikola kisobola okugaana. Naye Katonda talina kyatasobola kukola. Talina kyatasobola kukola. Ono agambye nti Mukama talina kiyakubikkulirako ku mbeera eri gye walimu ey'endagaano eri ze bakozesanga. Mukama talina kiyamubikkulira ku ndagaano z'abasenga be. Lwekyo yabadde akibuuza. Andi kati ze endagaano ze bwe baazisomesa wano nze n'entandikirawo zisazaamu. Kati Katonda yambikkulira kiri kye nali simanyi eky'esayidi y'omwami kuba zino nali nzimanyi. Olwazisomesa wano ne neezuula. Olimanya ze baakola. Nenzimanya n'entandikirawo zisazaamu ebyo byonna mukyala ekigoye kye yakiteeka mu kiswa ekyafuluka biki ebyo n'entandika bisazaamu. Kati Katonda kwe kundaga kyekyali kisigaddeyo kye nali simanyi.
kati nakyo ne tukisazaamu Mukama n'atwanukula. Amen. Ono agambye, does separating from a man in a dream necessarily means God isn't in it, or I confuse it with rejection? Kimutawaanya nolote ekirooto nga mbadde mutambula n'omwami naye nga takuliiko, nga biseera ebisinga nga temukwatagana, atambula lulwe naawe oli lulwo. Naye kati ze ekyange luli nali nkyali singo, nali sinnafumbiriganwa. Era mbadde njala tukyogere bulungi, bw'okiroota ng'oli mufumbo nga mulaba mutambula n'omwami takuyambako, mutambula mwenna ono ali sayidi eri, that means waliwo omwoyo ogwayingirawo ogwabaawukanya. Naye kati wano eno yali tannaba kufumbirwa nga Mukama abalaga tebajja kusobola kukwatagana. Waliwo nga tebajja kusobola kukwatagana. Naye bw'okiroota ng'oli mufumbo, yingira mu lutalo, abamu babaloga, eddogo eryo ne libaawukanya nga temusobola kukola ki, temusobola kukwatagana. Yes. Ono agambye, Pastor Jejji mbalamusaza nnyo n'olusenga nkuwa obujulizi, saba Mukama akinkolere nzije mbuwe. Munnange obujulizi si bwange nno nga nze omuntu, naye obujulizi bwa Mukama. Era yabudimandinga, Mukama yabudimandinga, era ntera bagamba nti omwoyo omutukuvu yabatuyiggira ebimunze ensirika n'entuula n'okutuula, naye nga omwoyo wa Mukama gwe bw'oyagala bajje era bajja kujja, era omwoyo wa Mukama n'akola ki? N'abaleeta. So hello. Yeebazibwe Mukama. Amiina munnange. Bannange nze neebaziza Katonda ku lw'omuwanguzi oyo. Birivya ku kyonna bweru. Ye mukwano. Butuufu ofumitiriza n'akayimba ka Pastor Bugembe ke yayimba ke yagamba nti ani ayinza okutuula Mukama w'atuula ddala. Kubanga mulimu asaba agende mu period zinga zinoonya tazirabako nga yeesiba. Naye ate oyo yalabanga omusaayi ate nga wulya ye yagukoowa bukooyi, kale neewunyiza obunene bwa Katonda. Butuufu n'enfumiitiriza ne ngamba ddala Katonda oli w'amaanyi, tewali ayinza tuulawo otuula Yesu. Amazima. Abawo omukisa Mukama. Amazima tugutwala. Anagambye ati, this is Rogers Abu Dhabi. Thanks Pastor JJ and the Muwanguzi over the day. May God bless you. Amen. Single people should not wait for marriage to pray. Dr. Stephen wagambye nti basingo temulinda kuyingira mu bufumbo n'olyoka otandika okuba omwoyo gw'obugumba. Era abamu n'ebirooto Mukama abikuwa, olwoto ositudde abaana, olwoto oleze, manya lw'ebirooto biraga nti oli mugumba. Era kyovulaba ne bwoba nga obadde otambula, yes ogenze mu ddwaliro kirungi, ne waliwo ebirooto. Nagambye nti emizimu ebyuma tebigiraba, kati Kiristani aba akikutaddeko buteesi. So kakati ekyo kyolootanga ogenze muki, ogenze ninda kukomawo n'ebirooto ebyo ebiraga nti Sitaani yakuteekako ekintu ky'obugumba. Ngenda kubanga nkomawo, tovaako ngendeko mu bulango bwa Bakama baffe. Tukomewo. Televu tukomyewo liku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu program ya Fene Nganzi Muwanguzi yetawanika. Njagala kugamba nti bw'oboze Mutundwe funa ekyokulya kyo wano ku Poco Planet Restaurant. Balina tulina akapooka akasiike akoche, breakfast, lunch, dinner, ate byonna bibeera bya boiro. Tosobola basobola n'okuweereza ku byonna ng'okozeka order ate era ku namba y'essimu gye ngenda okuwa. Gwalina omukolo omunene gamba ng'embaga, graduation, okwanjula, byonna bikolebwako era ne bakolako bulungi. Ate nawe alina emikolo emitono basobola okuwa n'ekifo mw'ogikolera oba mw'ogiselebrating la birthday, baby shower, bridal shower, byonna bakikuwa ku ssente nno si nnyingi, ate nga n'ekyokulya bakikuwadde n'ekyokunywa. Bakubire ku nnamba z'essimu ku 0757253917 ojja kubanga oba connectinga bulungi nnyo ddala. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe agambye atya
Gambia ati awaliwo no online church gambye nti I'm believing God for periods this month too. Abamu bakkiriza Mukama abawe periods, abamu tebazaagala zirabirako ddala. Pastor, what does it mean when you dream that have given birth yet married for 4 years with no baby? Mbadde njogedde n'abantu bano nti waliwo obubonero. Oli kyayogedde Dr. Stephen nti abakyala mujje munoonye okusumulwa ng'obudde bukyali nga tunaba nagenda ebirooto bino Mukama atero bituwa ebiragwa nti oli mugumba. Osobola okuloota ekirooto ng'ozadde abaana oba ng'olabirira abaana. Ebiseera ebisinga abaana abo b'ozaala ab'obugumba bulusi bubeera bwana bungi. Abamu enkula yaakyo ozaala ozadde omwana n'akulirawo n'amererawo amannyo n'atambula. Kati mu nsi ey'omwoyo, yes, emizimu gino giba gikuzaalamu naye nga mu buliwo tolikwata ku ki? Tolikwata ku mwana. N'ekirala okola spiritual mapping. Spiritual mapping eyo nayo nkulu nnyo okumanya kiki ekifugira ewammwe. Basobola okuba ng'olaba basenga abo bonna bagumba. Abamu azaddeyo akaana kamu, abamu tebazadde, oli azadde abaana bonna bakoze batya, bafudde. Ebintu ebyo byonna bikola spiritual mapping, tusobola okuba nga twerwanako ng'obudde bukola butya, ng'obudde bukyali. Ono agambye Rebecca Nantumbwe Ssewaava, Pastor Jejje, I wish to meet you one day. Amina. Mukama ajja kukikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ono agambye we had our first at 46 and we are still believing for another 6 years later. This is so encouraging. Lendoza balina omwana omu ate bawuze emyaka 46 naye bakyakkiriza Katonda. Onage Musumba tenza alotanga boy taliiko mutwe. Alota boy taliiko mutwe. Singo boy kiwuduwudu. Naye kakati mukwano naawe bw'okizza mu buliwo omutwe. Omutwe mukulu nnyo. Omutwe Bible esomesa egamba nti ekkanisa Kristo gwe mutwe gw'omusajja. Omusajja gwe mutwe gw'omukyala. Otegere ekigambo ekyo? Kakati omukyala yenna atalina mutwe naye fumuyitirizaamu nga tolina mutwe. Omutwe kwe kuli amaaso, kwe kuli ennyindo, kwe kuli emimwa, kwe kuli okuwulira, kwe kumba kitegeeza ogenda kufumbirwa kiwuduwudu. Nagamya atya oyo mutukufu. Hello. Wanje munange. Mukama febaze Pastor Jeje. Amina. Mukama febaze omwanguzi waffe. Amina nyabo. Zilampita Jovia 7 eshireka. Mwanguzi kuwangula. Kitiibwa kya Mukama. Kale Mukama bawo omukisa. Amina. Bye. Onagambye nze ndoota nzadde calf sikekayana. Mukwano gwange byonna tugenda kulwana olutalo. Byonna byakulwana lutalo ddala. Sitaani asobola okuwanyisa oluzaalo lwo. Ffe tulina kuzaala bantu. Wangi mukwano. Nze Margaret Nakasongola, Mukama yeebaze. Aweebwa ekitiibwa. Muwanguzi njagala kumuzzaamu maanyi. Nti ekyo kyayitamu takitya zo zonna maanyi ga mubiri nakiyitamu. Naye twazaala abaana baffe 5 ng'omwami ali pozitiivu nze ndi negative. Era n'empiso nze nazigaana naye olw'ekisa kya Katonda abaana baffe balungi era balabika. Benga nafunanga namudelivery Mukama wawe. Eyo bagiyise risaasi negative. Olulimi tujja duyiga risaasi negative. Omusaayi gwate yali positive, omwami yali negative. Nze ndi negative, oli yali positive. Nze asitula nze ali negative. Omusaayi guba gutya ogwo? Kiba kiti ekyo? Kati omusaayi gwaffe oba O walina okubaako O either negative oba O plus. Kati ffena tuli ba B. Naye nze ndi B negative, oli ali B positive. Kati negative ne plus tebukwatagana. Ng'oli mukyala. N'omwami kwe omusaayi ogwo bategukwatagana. Omusaayi ogwo kati gulemesa mbuto ziba zivaamu. Palalalo. Abasawo bayinsinga bitegeera naye omusaayi gwo bategukwatagana. Nze ndi B negative, oli ali B positive.
kati positive nga bwolaba amasanyalaze negative no positive tebikwatagana bwekityo bwe kiri ne mu lusawo nti negative ne positive era bw'oba oli mulwadde balina okumanya oli negative oli positive bakuteekemu omusaayi gukwatagana ekyo nkitegeera kati maama bw'oba ositudde omwana chansi z'omusaayi okugira n'omwana ziba nnyingi kati kitawaanya oluto lusobola ovaamu oba omwana okufiira munda omusaayi gwo guba gw'amaanyi tegukwatagana nja kusoma olusawo omusumba vikyanansomesa allo bannange alo mukumba jeje wangi mukwano kama yebaziwe amiina n'omuwanguzi wate mukama yebaziwe amiina nze bampitakaze kuzino mbuya w'embule bagikuwangula amiina mukama akusobozesa naffe ajja kusobozesa mu linnya erya yesu amiina teri kirema katonda mukama abawe omukisa amiina hello hello Hello. wangi sebo Mukama yebaziwe Pastor Jeje. amiina Mukama yebaziwe omuwanguzi waffe. amiina ssebo Amanyo na ambassador Anthony nansana ku masoko kuba mutima tugenda mugulu. Soka banange nebaza Katonda akola ebitasoboka. Okubanga okusinziira ku lipooti abasawo boze bayita Yesu twebaza Mukama era Pastor Jeje nga bw'oyogedde. Abasawo beboogera za bituufu. Naye ate waliyo Katonda ali waggulu wa byonna. era n'abamawulire agamu gakugamba nti nze nzijanjaba naye Katonda yawonya so nebaza Katonda yawanguza omuwanguzi waffe n'okumuyitamu ebyo byonna naye nange ng'omukubi w'essimu yakagwako omuwanguzi waffe ndabyemu kusajja wano lipooti z'abasawo walinga atazitaddeko nnyo ebirowoozo naye tusaamu nange akkirize Katonda yamuwadde bano abaana babiri abasigadde agenda bamuwa Mukama abantu benyomu amiina aleluya julizi bunene wangi mukwano gwange Hello. wangi Atajeje Yesu yebaziwe. aweebwa ekitiibwa ssebo Ono man of all seasons kikompalatal statamizairo bawanyamata okuva mu tiimu tugenda mu ggulu. essebo Yebaze omuwanguzi waffe ate nebaza ne Yesu bannange Yesu mulungi. kiseera kyonna Nange nagenda nenoonya omwana emyaka 4 nemufuna. Naye nga bw'ogambye nti watawanya nnyo omwami wo nga munoonya omwana. Olwamala okunoonya omwana ne tumufuna kati emyaka 6 giyisizu. Tunoonyeza omwana angoozi zonna omwana takola ki? Omwana talabika kati simanyi oba enkwasa ezange ze ziriko obuzibu oba ezanyamata ze ziri luuzi kati tebakukebera tebana batukebera basude tugendewe mu ddwaliro eyo simanyi nakumanya genda babakebere mukomewo ne lipooti tulabe ekiddako kituufu ekyo kuvuga kati mizairo wa myaka 6 tunoonye tusaagira mu mission eyo bwe tuba ekyokulya kuba kulya naye tunoonyeza omwana akoze ki omwana abuze naye obujulizi obwo nyamata gwali kubyawuliriza era bonna butukutteko fembi kakati kasooke tugende mu basawo babuulire kiki ekigenda mu maaso Mukama akumpeera nnyo omukisa Pastor Jeje. Haleluya taata. Kankwagaliza olunaku wiiki ennungi. Amen. Bannange Yesu alina amaanyi. Bino byonna obisanga ku MCF Radio. Katonda mwatuweeredde omukisa ne tweyongera okubikkulwa amaaso n'okutegeera. Hello. 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 Wanji mukwano. Hello. Tukuulira? Yes, yebaziwe Pastor Jeje. Awe wekitiibwa. Amina. Zinebaza Mukama kuba omuwanguzi waffe. Kubanga nze muyizeemu kimu kwemulugunya olusuna kwe kutulemesa. Nze kyendabye kwemulugunya naye nebaza Mukama mu byonna emyaka gy'amaze yamala namuwa omwana. Amina. Katonda muwa omukisa. Amina. Musaasire kiki kutteko asembayo ndowooza kubaddirira bannamukisa.
Hello? Hello, tukuwulira maama. Ayiwa ekitiibwa, muwulira. Amiina. Yongera ku ddoboozi mukwano. Mukwano yogera nze nkuwulira. Abavubuka babiri bambadde ki maama? ebyeru kati nali kirooto mukwano gwange. Alo? omu najja nannemerako nnyo kati ate mba ntambula n'ensanga owokubiri. Alo? Kati gojja kujja mu counseling ekirooto kyo kiwanvu. Ojja kujja mu counseling tukitunulemu. Nkale mukwano. Hello? Hello? Wanje munange. Ayiwa ekitiibwa. Amanya gange nze hawa nasizidde emitinja. Nebaza Mukama y'omuwanguzi waffe. Amiina. Kaakati nze kenjiremu omuwanguzi waffe kwemulugunya. Kwemulugunya kitegedde nti kibeera nakyo kijjudde emabega. Ekirala nebaza Mukama y'omuwanguzi waffe okunywera ku Mukama mu nkomerera n'awangula ekitiibwa n'ettendo kati zijje Mukama. Amiina. Mukama bawe nnyo omukisa. Amiina. Mukwano gwange onaliko online agambye nti I have loved this testimony kubanze nange nanenyanga nnyo omusajja obutakola. Gamba ssente naye neyeezuula ng'akyali ku ye nga ne bakojjaabe tebakola oluwasa batuula butuuzi abakazi ne bafuba n'abaana. Kitegera ekintu ekyo kwega kikulu nnyo ekintu ky'okwezuula kyovala bujja mu kifo kino. Abasumba tuliwo bangi ntera okwogera abantu bano nga ngenze mu bapya kubanga abapya babeera bazze babasabire bagende. Twandibadde tutuula awo butuuzi awo ne tugamba buli ajja receive touch. Okitegeera tuliwo bangi n'abaweereza naye tuddayo mu kyawandiikibwa ekiri mu Kkungubaga 2:14 kigamba nti bannabbi bakulabidde okwolesebwa okukola ki okutaliimu okw'obusirusiru naye tebakubuulidde butali butuukirivu bwo okukomya obusibe bwo. Kakati otegeera nti buli muntu aliko obusibe naye obusibe olina okutuula ne weekola otya ne weezuula. Era ky'ovola batwebaza nnyo Katonda ti wakati kasita otandika okwagala okumanya okwezuula n'omwoyo omutukuvu ajja kubanga buli kyonna kye baakola Katonda yali akiraba. Oba baakikola ng'oli mu lubuto oba baakikola ng'oli muto oba baakikolera ku lusozi Katonda yali akikola atya. Kati bw'oyingira mu layini eno ey'okwezuula omwoyo omutukuvu akuzzaayo nga bwe olaba bwe yazzaayo omwami wo n'akulaga emikolo gye baamukola ki gye baamukola. Ekyo kijja oluvannyuma lw'okuyingira mu layini eno ey'okwagala okukola ki okwezuula. Yeremiya 16:18 kyekola etya 17 agamba kubanga amaaso gange gaatunuulira amakubo gaabwe gonna tegaakisibwa bwenyi bwange. Katonda yayogera so n'obutali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange. Kitegere ekigambo ekyo nti byonna ebyakukolwako tebyakwekebwa maaso ga Mukama. Kakyovola bagoba otanula n'otandika okuyingira mu layini ya deliverance otandika okulwana olutalo Katonda akugirayo kimu ku kimu n'akulaga nti bino bye baakola bano bye baakwalula gama akulaga ensobi we yakola etya we yava. Kyenva ngamba abantu bayingira mu mafuta gano ag'okusumulula. Ogambye otya mukwano gwange? Mwana wange leka kutiisa bantu.
leka kutiisa bawulira nze abeerawo buli lunaku Monday to Friday mutundu studio eri waneeno wakiri bannange embaawo amen obabuuza aba reception bandaba baba bamanyi wendi kale mukwano amina amina anagambye atya hallo mbadde nsaba kubuuzaako buuza mukwano afunye ekirooto nga tetukwatagana na mwami omwoyo waffe yafa tewali kakwatagana konna naye oba nsaba ntya bannange simanyi buli omu akola kike nti ekyo nakugambye kakati omwoyo wammwe aba takyakwatagana kati jangu mu maaso ga Katonda ate mmwe abambuuza muli baakuno kumpi tandika okusaba Mukama abawa omwoyo atya omwoyo omwo abamu babaloga ne mwawukana omuzimu gy'ekikagigolokoka biki bintu bingi ebigolokoka naye katumalirize n'akaseera kano ketulimu kaseera tutandise wiiki yaffe eno mmanyi nti egenda kutuwa omukisa wakati mu ssaawa zaffe zino 3 tubeerawo nga tuyiga ate nga tunyumirwa ate nga tusoma ate nga naffe tuyiga okwerwanirira olutalo era nze mmanyi gwe omuwuliriza one day one time ogenda kubeeranga naawe gwe omuwanguzi waffe era njagala mu ddakiika zino nonsaasire akadde kange kaweddeyo oteeke emikono gyo mu kifuba deliverance etandika na bulokozi kyekimmanyi etandika na bulokozi mmere endala teeka emikono gyo mu kifuba oyatula ebigambo by'obulokozi ate ojje mu kifo kino oyigirizibwe osomesebwe Mukama akuzuulire byonna ate obiwangule gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nange nzija mu maaso go nga nkwebaza era nga nkuwa ekitiibwa era nga nzikiriza mutima gwange era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza Mukama kubanga ondokodde amiina era amiina Mukama abanjagalire ngenda kusaba omuwanguzi waffe atusabire essaala kale katusabe mikwano Katonda muyinza wa bintu byonna Katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo mulinnya lya Yesu omwana Katonda omulamu Mukama tukwebaza tukuddiza ekitiibwa njagala okuyimusa abakyala bonna abanoonya abaana n'abaami bonna abanoonya abaana nga tebannaba kubafuna wagamba temuli bakigumba mu mmwe kakibe ekisajja yadde ekikazi mulinnya lya Yesu mbasuubira okufuna abaana buli abadde ayagala omwana leka afune omwana leka asumululwe okuva mu muzimu ogwo ogw'obugumba kubanga Mukama watugamba nti mugende mule oyagala Mukama kikola eri buli mukazi eri buli musajja buli omukazaale ne basinga abadde banoonya abaami Mukama leka obawa abaami bafumbirwe kabaka w'abakabaka buli omu alina embeera gy'ayitamu Mukama k'omusisinkane k'osinkane obulamu bwabwe obasumululwe olw'erinnya ly'okuweebwa ekitiibwa mu linnya lya Yesu tusabye amiina era amiina mikwano gyaffe abalungi njagala okwebaza tutandise olunaku olwaleero era nga nzikiriza nti tugenda kuweebwa omukisa wiiki eno essaawa tutandika ku ssaawa 6 zennyini mpaka ssaawa 9 ate era ekiro ne repeat neddibwamu ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 8 tukkiriza kuviira ddala ku Monday mpaka ku Friday bwetyo naffe bwe tuyingira mu buwanguzi ne twebaza Katonda olw'ekyo n'obulungi bwe beebazaza nnyo mwenna abatuwuliriza abali ku online church tiimu nga tiimu oyina gyo tiimu yo gy'okiikirira tiimu Uganda Germany China TZ mwenna bannange nange mbaagala nnyo abali mu kuteekateeka okubanga mukomawo okw'obwabo be bakiyita kwaboobe mukomawo ewaka abasama Mukama abawe ssente Mukama abagabirire ate abatambuze bulungi manyi nti akaseera mukategeka abagabirire mu buli mbeera yonna musobola okubanga mukomawo kewaka ate kisa kya Katonda kyeyongere mbaagaliza akaseera akalungi n'obudde obulungi nsigadde nga ndi Juliet Juko jeje wamu n'omuwanguzi waffe Nakayenga Dorothy Etiang mbere bulungi mweraba
ebadde pulogulaamu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.